Musibye mutano banyabo ne basebo. Olunaku lwa leero nziza okwogera ku garlic. Garlic ono alina emigaso mingi. Ng'ogusookera ddala. Garlic awonya amabwa g'oku lulimi. Mukwate omugaaye osooka obibeezeeko akabanga ku lulimi. Obibeezeeko ku lulimi. Ngamba abo abalina amabwa ku lulimi omubeezeeko akabanga. Bw'omala biggyeyo mu kamwa biwande. Ekyo osobola okikola mu nnaku 3 oba 2. Amabwa gaba gawonye. Kuba waliwo abagamba nze sirya nnanaasi, ennanaasi endeetera amabwa ku lulimi. Waliwo abatalya matooke mukene nga balina obuntu obwo ku lulimi. So funa garlic omugaaye osooka obibeezeeko akabanga ku lulimi omale obiggyeyo. Ekirala garlic awonya oba akendeeza ku bulumi. Bw'oba olumizibwa erinnyo kola bw'oti. Mukwate mukoonekone bigonde kabeere nga kagonvu. Kwatako oba akantu kamu kabeere nga okakoone oteeke ku linnyo oba awali ku linnyo awakuluma oba awali ekituli omuteekewo obeezeewoko akaseera. Obeezeewo akaseera erinnyo terigenda kuddamu kuluma. Erinnyo terigenda kuddamu kuluma. Ekirala garlic ono ayamba ku infections. Atya. Mukwate era mukoonekone omuggyemu otwo otuzzi. Omuggyemu otuzzi bw'omaliriza otuzzi tuteeke wansi. Infections zigendera ddala. Naddala abalina amazzi ababundula amazzi agawunya obubi like weyambise garlic ono mukoone muggyemu otuzzi twe otuteekeyo mu nnaku ezi na lunaku lumu ojja kuba nga tokyabundula amazzi ago agawunya. Ekirala garlic ono ayamba nnyo ababeera ne ba spiritual husbands. Mu Luganda bakiyita agasajja ag'omwoyo. Kwegamba mu kiro ng'ofuna ekintu ekikozesa like omukyala bw'ofuna ekintu ekikozesa kye tuyita spiritual husband, kwata garlic ono musekule oba mukoone muteeke mu bbaafu oba mu bucket mw'ogenda onnaabira oteekemu omunnyo. Ku kya spiritual husband okwata garlic ne salt n'oteekamu amazzi n'onaaba. Onaabira ennaku 3. Ekyo ekisajja togenda kuddamu kukifuna, togenda kuddamu kukiraba. Neeyanzizza okumpuliriza. Bambi musubscribinge ku eno YouTube channel. Bye.